Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssolo yaffe eyayita. Munnange nga mponedde watono okuttibwa, era abazigu abaali bamaze okukola omupango gw'okuntirimbulira ku kizigo gye twali tugenze okuyiga nali ngusomose, naye nga munnange Mukama yazza bibye. Naye mu kibamba kino omwo munnange obulamu bw'omu ku baana b'omwami Pyatisololo bwatokomokeramu, era okubeera nti baali beeteeseteese kutta nze baawubwa ne babeera nga eyalusuulamu akaba. Nkwaniriza mu ssolo yaffe eya 22 ekijja omanyi. Mirembe bwe yawulira abazigu nga bwe babadde baagala okummiza omukka omusu, n'antumira Najja okunkulisa era n'ayongera okunkalaatira neekuuma ennyo buli wembeera. Ku olwo Najja lwantumirwa okundaba, nange mu ttuntu lwe ngenda ewa Muyodi tunumyemu, kubanga bulijjo emboozi ye newankubadde yabanga ya lulonda kambe, naye ng'ennyumira nnyo naddala bwe yabanga ekwata ku ntabaalo. Bwe mba nnyingira, Muyodi n'aŋŋamba nti, nkulabidde mu maddu era olyose n'ojja. N'ayongera nga sinnaba na kumubuuza nti, jjayo amafumu gaffe ogazigule era tugawagale, si kulwa ng'omulimu gwago gulabika. Olw'okubanga baalugera dda nti Bukadde Magezi, ate era nga bulijjo Muyodi yalabikanga ng'amanya mangu ebifa embuga, ate n'atubuulirako bitono. Bwe yayogera kino ne mmanya ng'akabi kasembedde, wabula ye nga yali tannayagala kumbuulira, mpozzi ng'atya okuntiisa n'okunneeraliikiriza. Amafumu agaali gafumye era nga gafuuye olw'okugafumita mu migogo nga neegezaamu mu kulwana, mbakyenje nga tuuze, Mirembe n'atuuka. Nze yampetako kkutwe ng'atandabye, n'ayingira mu nju Muyodi mwe yali. N'alwa nnyo nga boogera, nange nga mbeera ku gwange. Nga mmaze okuwagala amafumu n'okugazigula, gamasaamasa ng'enjuba era nga gasala nga kaamwano, nga n'engabo mmaze okuziwawula, Muyodi n'ampita n'ambuuza oba omulimu ndi wa kugumalako byeya nga sinnagumala. Nze ne mutegeeza nga bwe ngumaze. Teyakirinda na kunzigwa mu kamwa, n'aŋŋamba nti, jangu nno owulire bino Mirembe by'agamba. Nga mmaze okuyegeka amafumu gange n'engabo ku mutuba ogwali mu luggya, ne nnyingira. Muyodi n'asaba Mirembe ambuulire byonna. Ye Muyodi n'asituka n'afuluma. Ne ntuula erudda w'eddiiro, ne munnange n'alituula erudda, nze nga mwolekedde ye nga yeekiiseemu katono. Ne nninda ambuulire bye yali ayagala okumbuulira, naye nga ye asirise beccekkerere. Nalwaddaaki ne nsituka ne ŋŋenda we yali atudde, ne mmukwata ku bibegabega bye byombi nga muyimiridde emabega. Naye bwe yasitusa amaaso okundalamira, ne ndaba nga gonna gamyuse, gatulubidde, gajjudde amaziga era n'okutya, nga gansobedde, anti nga si ge ga Mirembe gwe mmanyidde. Ng'omuntu bw'akugamba nti yali yakamala myaka na myaka ng'ali mu kuliira, nga nno munnange togaana. Ne mmubuuza ensonga emukaabya bw'atyo, naye ye nga neesammulako nti mmuleke, nange ne nsirika. Nga wayiseewo akaseera, n'ambuuza oba nga waakubimbuulira nga neesimbye ntyo ng'amafumu g'abasagala, n'ayongera okuntegeeza nga bw'atalina mukka gubituuseyo waggulu gye nnali. Saalwa nga ntuula. Nga waalyoka akutandika nti, sirina bingi bye nkubuulira, era nze mbadde simanyi nga naakusanga eno. Mbadde nzize kubuulira Muyodi bye nawulidde. Ye abikutuuseeko mpola mpola, nga ntya nti bwe naabikutuusaako embagirawo bijja kukutiisa nnyo n'okukweraliikiriza. Naye ye Muyodi bw'abiwulidde n'aŋŋamba nti nze mba mbikubuulira kye kinaasinga. Nkanze kumwegayirira abikumbuulire bw'ataagaana. Naye maama ntidde nnyo ku lulwo, kubanga jjo twali mu lusuku, omuwala oli omumpi omweru, ndowooza omujjukira gwe wawonya ente, n'ambulira nga bwe yawulidde omwami alagiriza agasajja ge agalwanyi, era ng'ayagala agamu ku ago gakiri mmegga agasingira ddala okukekeza ennyago ge gaba gajja.
bwe yambuulidde nemba nga akyalimu akakunkuna, naye ku nkya ya leero mbadde ndi ku lubimbi. Najja ng'atuuse nannyonnyola nga bw'awulidde kagulu ka Namunye ng'alagira ekifo awazannyirwa amafu mu kirongoosebwe naye mu kyama, era nti yawulidde ng'erinnya lyo balimenyera mu agaabo abajja okulwana. Olwasirisa kino amaziga ne gamuyitamu, nze ne musiisiitira asirike kubanga nalina bye nkyetaaga mbuulire, ng'olunaku abasajja lwe balituukirako gye bava era n'omuzannyo lwe gulibeerawo, naye ye ne yeeyongera bweyongezi kukaaba. Nalaba nkooteerakootera mu gaalumonde ne musaba kimu kyokka neesige. Teyampuuna, teyannyanukula, wabula okusetuka obusetusi n'atambula nga bw'agenda ajonkera. Bwe yali amalako oluggya n'akyuka n'ampeenya ne ŋŋenda waali n'aŋŋamba nti, nkuyise kukusiibula na kukugamba kundabira mu yodi, kyokka nkwesiga nga ne bye nkugamba bimbuze. N'akyuka n'atambula. Yatambulako katono n'akyuka ate n'annangiriza mu ddoboozi erimpi nti, oŋŋambira mu yodi nti tebeerabira bonna enkyokuka nabo si kulwanga. Mu kaseera ako n'abanga alina kye yali ajjukidde n'abisalirako awo n'atambula mukungujjo okugenda okutemya nga lyamulere ly'endaba. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo lwakadde akatutwala akantindiggwa, tusisinkane omulooyi omundi tumanye biki ebyaddirira, akuume atakuumira mpeera.